Mbadde mpita ayita n'ensanga akatambi kano. Omukyala nga bali mumusabira mu kyaki n'asesema omusota ne gumuva mu kamwa gubadde guli mu lubuto lwe nga mwe guzannyira. N'asesema omusota ne guva mu kamwa ne gugwa wansi nga bw'olaba akatambi ako. Sijja kukulimba nange ntiddemu. Omukyala ono abadde alina ekintu ekimutambula mu lubuto naye nga tamanyi kiki kimutambula mu lubuto nga kimumazeeko emirembe nga kimumazeeko n'ebbanga. Kumbe ndowooza waliwo omuntu eyamuloga omusota mu lubuto. Omukyala ono atambudde mu malwaliro ag'enjawulo bamukozeko sikaani naye ng'ekimutambula mu lubuto tebakiraba. Agenze mu bamasheka bamusomedde edduwa kyagaana okuwona. Agenze mu basamize mu basawo Abaganda bamukozeeko buli kimu bigaanye. Kwe kusalawo n'agamba kagendeko kewa pasito ono amusabirekokko oba oliawo ekintu ekimutambula mu lubuto kinaawona. Pasito olumutuuseeko n'atandika okumusabira. Ogusota ogwakula ne guwola nga bw'olaba akatambi guvudde mu kamwa k'omukyala ono ne gugira bwe guti ne gugwa wansi. Bw'otunuulira akatambi kano n'abantu abadde mu kyaki batidde. Omuntu okuba ng'abadde atambula naye ng'alina omusota mu lubuto, nze kino mbadde sikirabangako baganda bange. Mumbuulire ebintu bino abantu babirina. Mukama Katonda, ebintu bino gye biri abantu babirina ebya ddala. Omuntu asobola okuloga munne n'amuteeka omusota mu lubuto. Naye munnange eddogo liveeko. Tuli bakkiriza tukkiririza mu Katonda naye temunyooma ddogo. Anti ne bw'oba musabiri kukwata ati sikosabako busabi ne ligenda. Naye ebintu bino munnange bibayo gye biri abantu baloga bannaabwe ebintu. Oli n'akuloga kakapa nga kakukaabira mu lubuto temubiwulirangako. N'obanga kapa ekukaabira mu lubuto, oli ne bamuloga amazzi mu lubuto, oli ne bamusibirako omwana okumala emyaka 2, oli n'azaala ekikulekule, mubiraba. Ebintu bino temubinyooma. Njagala nkutuuseko akatambi kano okeerabireko, wabula kino nze ntiddemu, sijja kubalimba, kino sikirabangako nkuze kutuuka wano. Wabula katulabe kano akatambi ate nze mmalenze gye mbanyumize ku musajja gwe nnerabirako nange n'amaaso gange ng'alina omusota nga gumuli mu bulago, ng'omusota gumuli muno mu bulago ng'ate mulamu. Video nkusaba ogimpereka like itambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Wuno omukazi asesemye omusota. Omukazi ono amaze ebbanga ng'ekintu kimutambula mu lubuto, atambudde mu bifo bingi, wabula olwaleero yakedde wa musumba n'agamba waika ngende musumba ansabireko. Musumba abadde akyamusabira n'asesema omusota, naye weerabireko. Wuno omukazi asesemye omusota. Omukazi ono amaze ebbanga ng'ekintu kimutambula mu lubuto, atambudde mu bifo bingi, wabula olwaleero yakedde wa musumba n'agamba waika ngende musumba ansabireko. Musumba abadde akyamusabira n'asesema omusota, naye weerabireko. Baganda bange kambabuulire, nze akatambi kano ntidde. Ono 2026 maama entandika gye tumutandiseemu nzibu nnyo, ndalamukko nno. Entandika gye tutandiseemu 2026 si ya bulijjo. Akatambi kano oyinza okukalaba n'olaba ng'ebintu bino eby'obulimba, naye nze nkimanyi bulungi nnyo nti ebintu nga bino bibaayo gye biri. Nze nali ndabyeko ko omusajja kubukedde kugataliiko nfuufu ng'alina omusota mu kamwa. Ng'alina omusota mu kamwa nga guli mu kamwa nga mulamu. Omusajja oyo yafuna atya omusota mu kamwa? Njagala nkubuulire nti ebintu bino akatambi nga kano gye biri abantu babirina. Olina ekintu ne kimutuukako mu butuufu nga tosobola kukitebeeza naye nga gye kiri. Omusajja oyo yagenda ku lusozi, bano abasawo Abaganda gye basawulira, gye bakolera emikolo gyabwe ne basinza Katonda waabwe. Kati omusajja ono bwe yatuukayo yafuka ku jjinja abasawo Abaganda kwe bafukamira nga basaba Katonda waabwe, ejjinja n'alifukako. Bwe yalifukaako ne bamugamba muganda ng'ofuse ku eryo ejjinja naye wano nga tebeemoolerawo, ekinaakutuukako tekijja kuba kirungi. Nga omanyi emputu z'abavubuka, omwami ono yasigala ssebo adaalimba budaalimba n'atambula ssebo gye neyeegendera ewaka ewuwe. Aba yeebasa ekiro nga yeebasa awujjadde tabirinako,
yamaze okufuka ku lusozi abasawo Abaganda gye basabira bajjajja baabwe n'abafukira afukira bonna aba yeebase ewaka agenda okuwulira takyasobola kussa bulungi. Teri muntu yamuyombesa ng'amaze okufuka, teri muntu yamugamba nti oba ki, wabula bamugamba ekintu ky'okoze kibi, wandibadde okola kino na kino na kino obulombolombo okwetondera bajjajja abawangaalira ku lusozi luno. Ye yabitwala nga bya lubalaato ng'agenda ewuwa addayo yeebake wa maama we. Bw'atuuka ewaka aba yeebase, ngenda owulira takyasanga muno mu bulago mulimu ekintu. Agenda okuyita maama we namugamba maama mpulira sikyassa, kati nga takyasobola na kwogera bulungi, amalusu gamuva mu kamwa. Nga kati nga mumanyi omuntu ayina ekintu nga kimulaalidde wano mu bulago nga kimutuga ngo oyogera maama sikyasobola kussa bulungi. Ekigera maama we agenda okumutunula mu kamwa ng'omwana alina omusota mu kamwa. Nga bw'ayasama bw'ati ng'omusota oba ogulengera nga guzannya nga gwetolola bwe guti ne gufulumyayo akatwe ne guma ne guddayo, ng'omusota guli tegukkirira mu bulago kujja kulemera wano, wabula nga gwo guzannyira wano wakati wa kamiro. Sijja kulimba oba yali ali atya emmere naye yali gataliiko nfuufu nga naye ayogera. N'agamba omusota simanyi nange gye gwava, wabula nakera ku makya ng'omusota guli mu kamwa. Namulabako nange ku gataliiko nfuufu oyo musajja nga si binyumirize nabiraba ng'omusajja alina omusota mu kamwa, ng'alina omusota mu kamwa ng'ate omusota mulamu. Era maama we yatambula ne bamugamba nti omwana we oyo ekyo kyamutuukako, yagenda n'ayisaamu bajjajja amaaso. N'agenda ku lusozi sima baluyita ani, n'afuuka ku jjinja abantu kwe basabira ebintu byabwe, n'alifukira. Ate olw'empaka olw'amawaggali ye natambula n'agenda. Naye asobola okutereera singa mukola bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Maama w'omwana ne bamubuulira ekyokkola, ne bamugamba nti funa amagi, simanyi ofune ne biki, ogende ku lusozi weetondere bajjajja basonyiwe omwana wo, n'omwana agendereko. Era maama w'omwana yakikola bulungi nnyo, naye ng'ekyo agenza okukikola ng'omwana amaze n'omusota guno ebbanga nga guli mu kamwa, ng'omusota guli mu kamwa. Nze mbabuulira ebintu bino nze sibiwakanya. Olaba bakera ku makya ne bakugamba nti simanya omuntu yazadde amazzi, yazadde ennyanja. Temunanko omuntu gwe bagamba nti yazadde omusota? Omuntu naba nga yeetisse olubuto, naye nga mu lubuto lwe yeetisse mulimu musota. Oyinza okuwakanya ekintu nga kino? Nze sibiwakanya. Era maama w'omwana yakera ku makya n'agenda ne bakola obulombolombo, omwana omusota ne guva mu kamwa tamanyi na gye gwabulira. Tegwamuvaamu nti ne gugenda, wabula yeebaka agenda okuzuuka ng'obulago bwe buteredde. Kati baganda bange abawakanya ebintu nga bino, tewali buzibu osobola okubiwakana. Si kyabuwaze nti olina okubikkiriza. Naye olina okukimanya nti ebintu bino gye biri, abantu batambulira mu bulamu nga balina ebintu ebibaluma mu gano nga toyinza na kubiteebereza. Nze mbabuulira. Kati omukyalo naso okuba nga waliwo eyamuloga omusota mu lubuto nga mweguli. Nze nkubuulira. Abasajja babaloga naye ng'alina envunyu mu mutwe, ng'atambula n'envunyu mu mutwe ng'azibikkako bubisi nga tafa, naye ng'alina envunyu mu mutwe. Temubiraba. Kati vidiyo eno osobola ogiraba ng'ebyobulimba, naye nze munnange tewali nze mbikkiriza nti bino ebintu gye biri. Katonda akola, wabula n'eddogo nalyo tolizannyisa. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwabale nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo abeekumira ku mukutu, mubeere bulungi, mweraba.